oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Enteekateeka z'okuziika n'abakyala wa Bungereza zimaze okukolebwa. Amateeka n'ebiragiro ebinaagobererwa biteekeddwawo. Abagenyi 2,000 be bayitiddwa okubeerawo ku mukolo guno. N'abakyala wa Bungereza yayisa amateeka n'ebiragiro ebinaagobererwa singa ali basiza omukka ogw'enkomerero. Yagamba nti abasirikale abanaasitula ssanduuko y'omulambo gw'ekkono okukumba basookanga kwegezaamu okwewala okukola ensobi, era ekintu ekirabiddwako nga kikolebwa. Bonna beegeze zaamu nga beegatiddwako bannaabwe okuva e Scotland wamu n'abo okuva mu kibuga London. Baakutte ekigaali okugenda okuba nga kutambulira omulambo gwa Nnaabakyala wamu n'emmotoka za Kabaka Charles mutabani wa Nnaabakyala oluseregende ne lugoberera. Ku Mande ssaawa 4:40 ssanduuko ya Nnaabakyala bajja kugijja mu kisenge kya Minster West Abbey gye badde ekuumirwa okumala ebbanga eryo lyonna. Oluvannyuma Kabaka Charles n'abaana b'engoma bajja kugoberera ssanduuko okutuuka mu kkanisa awagenda okuba nga bakolera omukolo ogw'okusabira omubiri gw'omugenzi. Olwo abagenyi 2,000 bokka abayite omuli n'abakulembeze ba zi gavumenti ezitali zimu nga nabo weebali. Era okusaba kuno kujja kukulemberwamu akulembera ekkanisa mu nsi yonna amanyiddwa nga Welesi. Olwo Katikkiro wa Bungereza omukyala Liz Truss yajja okusoma essomo mu kusaba kuno. Okusaba nga kuwedde wajja kubaawo akasiriikirira akalwanya menya okumala eddakiika nga 2. Olwo oluvannyuma omufuuyi w'omulere gwa Nnaabakyala alekebwa akola omulimu gwe. Ebyo we binaggwa omubiri gwa Nnaabakyala gujja kutwalibwa mu kifo ekimanyiddwa nga Wellington. Olwo gy'agenda okusiimibwa emirimu gye gy'akoledde eggwanga lye erya Bungereza. Eno eyamutikkira engule n'ebitiibwa byonna lwajja okujja engule ku ssanduuko ya Nnaabakyala. Oluvannyuma ku ssaawa ng'emu ab'olulyo olulangira bajja kwolekeza omubiri gwa Nnaabakyala mu kkanisa ya King George gye baaziika bbaawe bazadde be ne muganda we agalamizibweyo mu nnyumba ye ey'olubeerera. Kamya Jonathan, MRU TV.